Zenkayana ku ttaka mu kiseera kino eky'omuggalo zeeyongedde nga zituuse ne ku masinzizo. Ekkungu mu munisipaali y'Ekirawe twogereranga ekkanisa ya Faith Life Church esumbibwa Don Muwanguzi yalumbiddwa ab'ekkanisa ya Worship Harvest Church. Wano wonna olaba tewaali bwe wati. Wano waliwo omusalaba gwe twali tutaddewo omusalaba nga ekyo ekisenge kya butayimbwa ng'ekkanisa erabika bulungi. Ekizimbe kino kyolaba olwaleero kino kyolaba kyonna twali twakizimba bulungi baakimenya ne batandika okukikyusakyusa kyonna. Ettaka bano abantu b'oku kyalo kino Kkungu Najjeera be baasasula ettaka lino. Abantu ne batawaana ne tutawaana tutuyanye ffenna ne tutagira bubi tusacrificinga. Ebizimbe bya Faith Life Church byamenyeddwa olwo aba Worship Harvest Church ne bazimbawo ebyabwe. Mu COVID eno bamenye ekkanisa yaffe bazimbye ki kubanga wali twali tujja tukyekinga kati President Museveni yali yatugaana okutambula nga tetukyatambula. Twagenze okujja wano mu COVID nga bamenye ekkanisa. Ekkanisa eririddawa erumba ekkanisa ginne waayo nti yegendewo. Ekifo kyonna bakimenye basanga ekizimbe ekirungi. Omusumba Muwanguzi agamba nti ekisinga okubeewuunyisa be bannaabwe okuziimula ebiragiro bya kkooti okuleka buli kimu nga bwe kiri okutuusa ng'emisango giwedde bo ne bagenda mu maaso n'okuzimba nga we baategeeredde nga bamaliriza n'okukomerera. Ategeezezza nti bamaze emyaka 5 mu kkooti nga bawera ennemba n'emisango nga kkooti buli lwetuula bannaabwe bwe bakaayanira ettaka bakiikirirwa munnamateeka Simon Peter Kinobe. Emyaka 5 tebalabika ku kkooti. Kyokka eyo twafuna interim eyo Siraaje ne Kinobe bagamba that's a mere paper. Whatever you want, this church is our church. The church, when we started buying it, it was bought at 140 million. Why should they come and buy the church at 15 million only? Then there's something fishy somewhere. Ne tusaba government, tusaba President Museveni mujje mutuyambe. We are praying and asking in a good will that they should come out and help us take back our church. Munnamateeka Simon Peter Kinobe gwe balumiriza ku lukomo lw'essimu atutegeezezza ng'abantu be balina obwannannyini mu kifo kino era tebamanyiiko musenze yenna oluvannyuma lw'okuligula ku bbanka. In possession of that land. Yes, that is. To the best of my knowledge, there is no chibanja on that land, and that land is titled. To the best of my knowledge, the registered proprietors are in possession, utilizing that land. So there is nothing like he's being pushed out. We don't know him. He's a stranger to us. We did not buy the property from him. We have never dealt with him. That property is not even